Ebbaluwa yawandiikibwa Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija nga wabula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni obutateeka mukono ku nnongoosereza mu tteeka ku kitavu ky'abakozi ekya NSSF etabudde ebibiina by'abakozi. Palamenti yayise ennongoosereza mu tteeka lino ng'ekkiriza abatereka ne NSSF abawezezza emyaka 45 okufuna ebitundu 2 ku buli 100 ku ssente zaabwe. Kigambibwa nti Matia Kasaija yawandiikira omukulembeze w'eggwanga n'amulabula ng'okussa omukono ku tteeka lino okulikakasa bwe kijja okuleetera ekitongole kya NSSF obuzibu kubanga ensimbi ez'okusasula tebazirina. Olwaleero abakulu okuva mu kibiina ki National Organization for Trade Union bategeezza nga bwe bawakanya okuwabula kwa Minisita Kasaija eri Pulezidenti era ne babaako okuwabula kwe bakola. Busente bwe tusabyeyo busente butono nnyo ate n'abantu abasevinga sente nyingi bono tebalina mu bwangu ne sente ezo bayinza n'obutagenda okozesa. Saba nti President tawuliriza omukulu oyo kyamugamba kubanga byamugamba bya bulimba. Ffe kitwagala tulabe nti ebintu byonna bye tukolera mu mateeka naye nga tugenda kirwanyisa ekintu kyonna kyensaba President tamuwuliriza. Owere alowooza nti abakozi okufuna ssente zino nga bukyali kijja kuyamba ebyenfuna by'eggwanga. Kati busente bwamwe mwasevinga twagala kulaba nti busente obuveeyo namwe mubeeko bintu bye musobola okukola. Bano bagamba Kasaija yali mu Palamenti ng'ebbago lino liyisibwa kyokka ebirowoozo bye yawadde Pulezidenti yabireeta ku olwo nga n'olwekyo baagala okumanya lwaki yeekyusizza. Mu Kabineti babeerayo, mu Palamenti gye batuula, amateeka gano gonna gye gaayita, naye bo kibanguyira okuwandiikira Oweekitiibwa Pulezidenti nga bamuwabula nti tasayininga ku mateeka agakwataganye n'embeera z'abakozi mu Uganda. Mu bimu Kasaija bye yateeka mu bbaluwa eyogerwako mwalimu okutegeeza nga ssente zeetaagisa okusasula abantu bano ekitongole kya NSSF bwe zitazirina kati bano beebuuza ssente NSSF zeesoloza buli mwezi gye ziraga. Naye ate bw'ogamba nti ebbilioni 5 z'otalina mu kitongole ekisuubirwa okubeera ne ssente ez'obutabalika okuweera obutabalika 10 twagalako bilioni 5 zokka. Kati bw'ogezako n'otugamba ne bilioni 5 tebiriiwo otuleetera okweraliikira ntandika okulowooza nti ye bannange ssente zo weeziri. Bano batubuulidde nti abantu abalina okufuna ssente zino kati bwe baba basasuddwa nga bukyali bali emitwalo 18 kyokka bwe balwawo bajja kuwera emitwalo 32 nga guno omuwendo si mungi nga minisita bw'akiraga. Omwogezi wa Minisita w'ebyensimbi Jim Mugunga agamba nti minisita okuwa omukulembeze amagezi tekitegeeza nti agenda kugatwala. Present their control opinion and let the HE make a decision. The minister wrote to the HE, didn't write to anybody else. And the HE is not bound to take the minister's advice, by the way. He was given an opinion by a minister, and in my view, he also listens to other opinions, including the position of Parliament. So, abantu abatereka ssente mu kitavu ky'abakozi basukka mu bukadde 2. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.